Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Bakadama bayiga okukwana. Bakwana. Mama, tebalinda bakwana na bebe batwekwanira. Ate nkulimbi temunyiga nkimanyi muri bantu bange munjaga. Oganze n'oyogera ekintu ekyo nenzijukira. Bakwana. Bakwana. Batukwana. Sijagamba nti batukwana. But because abasinga tebakulabanga. Hi. Agamba hi. How are you mwana gwo nkolera ebinyuma? Banayo nkuba omanyi Bakadama ate baba mu gwanga noze bamanyi nti n'ebigambo kati oba bafuna bitya. Kadama ye muntu atesikanga ina kyagamba. Bwajanga yagala kugamba nti I love you akigamba nga talinye mu wadde obala kuba manyi ali mu kiyumba yekka teri agera mugamba waayi kyokoze kya kinno. Agamba nti akwagala. Nkwagala tukoze tutya. Kati bwasanga abalenzi abategeka line mwenzi berangawo. Amana eddoboozi nabulime Esther. Wano ku AC Media Uganda social media Muliro extra. Muliro. Guba muliro. Teri byakuwoza. Atawali byakoyogeza. Si kye kiriwo. Tewali ugamba otya. Olambugamba ki? Sina tabu. Nesimye okukyazaako lero. Nange nesimye okubeera nkyaziza. Gwa nyina. Bateka hashtag. Nzamuyina. Portable guy humble. Slim slender evergreen. Kati osazeewo kuyisaawo byaki? Owaayi abaana gye bali sigadde ekigambo portable n'okisirikira. Babeereyo nga batulinze tubabuulire ebyama bye tulina olwo ntandise obba nogolerako nti kyama kikyolina. Owaayi esi tontwalayo eyo. Eyo tontwalayo. Obulamu bugamba ki banna? Tebulina buzibu. Ensi yegezaako tuvuganga bweyagala. Aiva machi singa bwe twandijyagadde. Tokkiriza nga nsi kuvuganga bweyagala ojja kufa. Omanyi lwaki? Waliwo ebintu mu olina okutuuka n'ogamba omanyi kino kiri kiti tetukyalina kyakikolera okujjawo nga Katonda yatuyambi. Nti kakati mu Uganda we tuli Katonda yalina otuyamba. Ffe ng'abantu tugezezzaako kiraka kikoze eki kigaanye twabimulekedde twabimukwasizza. Okusonga bungi. Akitegedde akubire Mukama engalo ez'amaanyi. Okitegedde webale nnyo natambulanga nawe. Ndi wano nga wonsanze mbeera wa. Bikuvuga bitya? Banake. Nebituvuga. Ekyunye oli munamawulire manyi wenjagala nti bituvuga. Omanyi ekitegeeza. Mbitegeera. N'abatulaba babitegeera. Kyemanyi n'abakaliro bakawulira. Nenga oli otya soka obuze kubatulaba. Bayinza tebamanyi nti no leero nkyazizza omukungu. Nandeka yogera mpola mpola munayo ojja kunkubya amayinja abatulaba ku AC Media UG bagamba am the one and only Hanko the land Kayz ku TikTok gwe bamanyinga asabula sajja ateri antama eba sibikirira okimanyi nze muntu asinga okufollowingibwa Bakadama banjagala nnyo luseke nyamnya n'abakazi actually bokebera ku account yange nzo sangako 90% bakazi 10% be basajja. Kansubire bakoma ku TikTok ka. Tebayingirako mu kabox. Mu box bajjanga mu ebibanga. Nga munyumya ku ki? Bajjanga mu buli omu wajidde bo mutwalira. Mbera munyumya ku biki? Waliwo ajjo kujjanga alese business. Mutwalira awo. Omanyi esimbulamu buno you have to be flexible. Omuntu wajjanga akulese mu line ya business. Go there. Bwajjanga ali akutwala eno kalegeza akolingizeyo labe ekiriyo. Naye bo olaba era toyita okole ki? Kikulu kyalina kubeera flexible. Kubanga oyinza okwagala okumukuba ekikono nga tonnamanya ki kyennyini kyakutwalako olusi ne weefiiriza nti ate eno gy'osigadde otunudde n'olemerayo ate sometimes nga ate kiri kyadde akutwalako kyekikola ki. Egedde point. Kisegeza abantu bonna mbadde ngoba box. Tobagoba. Nziremu tobagoba. Temugoba bantu box ate naddala mu abakazi mulina olugezigezi. Olwo gwe mbadde n'akagoba. Olaba ogenda kwefiiriza emikisa. Sooka owa omuntu time. Omanye chichicha oyinza okulaba nga kyolina ye gold naye nga ate Katonda kyakuleetedde nga ate kisinga no gold golina anse bozi danjugira mazima. Let's be realistic. Bwekiri ojja kufa mugera ne mujaji nga abantu obatuli obutunzi no gamba ono nawe feri ya mutwala my dear okimanyi twaliyo n'abagagga abamu esi nga teyerabisa nyungu so no musanga mu kkubo no gamba kati obakana akalunkupe kawa nenga wa musomye bulungi no mu time atoyinza okwekanga asinga ne gwoyita baby kisegeza ne firiza dda firiza temugoba basajja mutyo nze umpereza hayi ngasoka nsembeza akafananyi koko yitegereza nyandi kumanya muntu kigwenye kokogene ndo kulabo amatuga tunudde eri omwago nga
okimanyi nti abaana bagenda mu studio ne bamukuba ekifaananyi ekiri digito ne bamubiula ne bamubrushinga obubalabe bonna ne babujjako n'otuka nogaa nsanze ka hank ku internet ogenda omutuukako kapere. Was Kapere necessary? No, it was necessary because it's the live example gwensobola okuleetera n'omanya ki kyennyini. Ani gwe wasembayo okusinkana n'odduka waliyo omuntu gwosobola okose waliyo omuntu gwosanga n'okubisimu gwe kwanga yagikutte n'ogijjako n'otambula n'ogenda. Sijja kulimba Facebook eno nga nakagigendako kyobala nagikyawa bayira ekizibu kati n'okunsanga Facebook kuli obwana esi okatunulira n'ogamba oh my god Katonda andeetedde malayika n'oyita omanyi ffe abasajja tujja mangu mwaka n'oyita n'ogamba wano sivaawo Katonda andeetedde ka Rihanna munnange lwali olwo musango maye bya Facebook tebirwa oba nabo babeerako nga bali ready bakwana simanyi omwana omugambirawo takuwanvuyanga bano boogamba nti munkasanze ntandise okweyogerako aba internet batera okuba abangu ba buli omu alina ebigendererwa bye lwakyali ku social media tulinako abamu nga bo bajjako okufuna basajja oba bakazi tulinako n'abamu nga bambi balina ebyabwe bye baagala okolaki okuyisaawo kati munnange omwana ono alaka yali ayinza okuba nga ye yaliwo nga alinze yasuula emitego gye kati laba nange bwenzi omanyi bagenda ne bateekamu ssente maidiya kankulu ekintu kimu abaana bali ku intaneti okubeetekamu ssente ogenda n'omulaba ng'atunula kakadde but in real life kati n'otulyanga tunuya this lady yatugamba mbunzi omusajja tantwala ku date nampa 50,000 omumanyi kiki this lady oba akola ku TV ki oyo yatugamba mbu simanyi omusajja tantwala ku date nampa 50k honestly twamulaba wano ku kivulu kya Fameyika nawe kenyina mutunuuliro ofuna okwennyamira bwoti n'owulira ng'ekintu kikkuba mu mutima n'ogamba really yone yayogera 50k kwegamba ng'osooka n'obibalabalamu esi n'ogamba emitwalo 5 gyange gyagamba nti tasobola gikwata kiki kyagisinga kubanga twagenda n'okutandika okivaluwinga ng'ate munnange oba n'ettaano oba omuwadde nnyo ni lwaki okuba nnyo sikuba tube realistic mu nsi muno esi say something nga naawe okimanyi nti value yo yenkana n'ekyo ky'oyogedde kati ye value ye yali alabanga ejjammwe nze nandaba emitwalo 5 kati najja ate neyeereetako mu public nemuwaki opinion netumusabula because you can't tell me she was even asking for money that is beyond 50k okusinza kati ekirungi ffenna tuli mu limelight bakyala nga obalaba ebikyalakyala bino ebyakabi mukyala kigolabanga kale yasaana 50 kanda above actually but TV personalities TV personalities ngolaba asana ekitwalo 5 n'okudda waggulu menyeyo babiri oba oyagala omu nawampayo nga basatu asooka abana social media bye baagala asooka olaba Sheila Gashumba togenda ng'omutwalako kyalo kyo kyasinjira 10 mutwalo gumu mmeka 2 3 honestly asana mmeka Sheila osobola okawaayo 5 n'okudda waggulu because omuntu asooka najja n'omutunuulira okirabako emmotoka tugambe emitwalo tugambe oyagala emitwalo 5 honestly ng'olugoye lw'oyambadde figa n'ebintu by'olina byonna by'otambudde nabyo bijjamu 5 togenda kuŋŋamba mbu you can't give me 50,000 on a date ng'otunula 2,000 nga natandise n'okubala nga tomalaawo mutwalo bannange kankubuli ekintu anti Sheila Gashoba muzibuka amaaso Sheila number 1 do you know this lady called Mrs. Cocktail Mukyala Binde rape oyo she's these people gwenyiza ogamba nti oba bana bakazi sawa zimwenyiza ogamba abe respectinga ate abakumye class alabika bulungi atakwata mu kizigo banaekubawonya bana abakazi b'ekizigo batutomeza esiraba omukazi w'ekizigo asobola n'okutunza ebyewammwe n'otunda ebijja ng'obadde tonnamutuukako but honestly because olaba ebizigo bya bbeeyi ekisooka mpulira mbu mubinywa n'obinywa kati mwekubya empiso
mukola ki bati ngololo noofa ki rape kulabika bulungi kulabika bulungi buti obulungi tebabugula mu maduuka bangamba ekisambi ekyeru kyekiriko kati era kikolera batategeera si buli omuntu agenda kuddukira kisambi kyeru kati mukyala bindeeba look at her etaano n'okudda waggulu she's natural kati ye mukyala bindeeba omwameka mukyala bindeeba awo wonna benjogerako nsobola omuwa ataano gange ku kakadde oba okudda waggulu naye kati this lady simanya Evelyn MC yatulwaza abaana social media twawulira bubi nnyo because honestly nsabe mitwala atamenga ng'okuzibuuti kyasukka tewabiraba saabiraba nze mayi ku mukyala munnange tekayo bitono nedda tolina kwetiririra ebeerenga mukyala muno bwakisussanga ogenze n'oyogera ebeere buuzo nani jjajja baamu kye baamukoze abadde awoza eri eri kiki nammwe temututiisatiisa azilongazi oyogera mazima akyalina maaso okimanta naaba nakuddamu kulaba byamanyi kati kankubira ekintu kimu azilongazi ayimiridde ku mazima kyogera bwe kiri oba gazibye oba gakoze ekinze kankubira ekintu kimu mu nsi muno ogezanko nnyo okutambulira ku mazima teweetiiririra oba bakubye azilongazi kati Bobi Wine kyabasinga atambulira ku mazima ne mujjane mutandika okwogera kino ne mwogera kiri but ali mugezaako kubaleetera bintu abantu ambi babuusa amaaso jjajja baamu anti tuli ku mulamwa baamukubye lwakwogera mazima kasita yagoogedde naye jjajja baamu tamanyi yamukubye kiki agamba mbu simanyi egaali ya alien skin nejjukira jjajja baamu alina abalabe ab'egaaza balabe be aba alien skin balabe be yakamala okumanyira gravity kati golozani yamukubye kati era anoonyerezemu abo mwe muteeka okuba ate alina n'abalala betutamanyi kakati omanyi bagago walabyeko oyo mwana betumanyi mwe tulowooza nti mwe mwavudde abamukubye bamukubidde kituufu kikyala azilongazi ayogera mazima nze nyimirira ku mazima kubanga kankubye ekintu kimu esi si buli omuntu agenda okukuba oli ku tiktok sagala olimbelimba ensi jjajja baamu byabadde ayogera bibadde nga bya mazima oba badde asala busazi mugamba ebimu ne waadi tabulamu ebimu kati yinza okuba nga waadi ye yamukubiza naye ngera ebimu atera okwogera mazima bambi naye bamuwadde ebibye bagabanga lwakubeera sometimes abantu bano abakuba olina kusooka kumanya gw'okuba si buli omuntu akubika bagenda ne bamanyiira abantu naye si buli omuntu ogenda kujja omumanyiire otandika otya okunkuba kyogaga tosobola kukola otandika otya gwe yanzaala leka batuzaala batukube no esi bwoba osanze ku social media yes ebintu ebiveemu ekera okwogeza ekirimi nedda leka nkubulire ekintu kino nti yes many people gye bali oluusi babakuba social media what and what but si buli omu nti ali awo wakubwa kiringamu abakazi kyogamba ne oba omusajja akuwasiza are you ready to be beaten just because bakuwasiza yes very good kyenjogerako gwe ng'omuntu how do you take your life principles kizosettinga mbulamu bwo ekikufuula esi ekikufuula Kayz oyina ebibyo byogamba nti nze kino sikikola tekinkolwako okiwulira then wabayo nooli okimanyi nti waliwo n'abakazi gwe bakuba leero enkya ne yeetonda n'afukamira ne yeebaza ne bbaawe naye nga bamukubye yasuze ku miggo awo sijja kutuukaawo okitegeera so bwe nkugamba nti nze sikubwa that's my principle togenda kujja onkwateko guno omubiri gwange nze aguliisa maama wange yanzaala oba kitange asobola ogukubako kubanga ndi product yaabwe kati gwe omuntu gwensanze obusanzi wonkubira ki anti wasaze omugambo people are being talked about buli mbamwogerako maama buli gwe banayogerako ng'akuba olwo singa abantu bangi tebabakubye ne babamalayo ane Kayz olinga wagira ekintu kino ekintu ky'omuntu okuba ng'ayogera by'atamanyi okitegera gwe bajjajja baamu yaze ng'ayogera ebintu ebitakwatagana ng'ayogerako ono ng'ayogerako oli ng'ayogerako kitegeeza osobola n'okunenya ono ate ng'oluusi si eyakoze eki si eyakubye bino ebintu by'okwogera kati kankuba ekyokulabirako bagenze ne gravity esaga gy'abadde mu maaso awo tugenda mwogerako ne bavuma maama we kati omuntu ojagamba mbu omuntu alinako mbu okuvuma maama wa gravity
kya bulijjo okwogera ku gravity. But have you considered the factors ezaleese okuvumya nnyina? Mbazi considering. Kati kankwe ekyokulabya osobola okuba nga tokkiriziganya nange ebimu. Wojja n'oyogera ebintu byo. Ate nze neevuma maama womba muvuma waakyo. Anti sometimes waliwo omuntu kyagamba nti bw'aba muzadde ng'ayagala kubonereza muntu oba bw'aba omuntu yenna ng'ayagala kubonereza mwana akwata ku maama we. Bw'aba muntu yenna ng'ayagala kubonereza maama akwata ku mwana we. Ku maama akwata ku mwana, ku mwana akwata ku maama. Nti sometimes waliwo ebintu ebimu by'oyinza okugamba nti bagenda kujja gravity oba bamuhatinge directly bati. Bwe bakwata ku nnyina kijja muluma nnyo. Alekerawo byakola. Nyinza okugamba ye ng'omuntu byakola byonna asooka alowooze the outcomes. Bonga yagenze abadde ali ku mission kubanja eddwaliro. Okubanja eddwaliro as who? Ugandan. Yes, as a Ugandan. Citizen. Alina dimanja Bobi Wine. Bobi Wine ye president. Si yagamba no ye president. Ye president? Yagamba nti ye president. Yatula mu State House. Ayinza okuba atula magere ye president. Mama, State House yadda magere. Because ogenda n'otuulya those things nti waliwo ekintu kyagala oyisaawo. Kintu ki? Bwe bannayuganda kye muyinza ogamba abamu kye babuusizza amaaso because of all things kyagamba Bobi Wine alinayo ettaka. Mu ba celebrities abasinga tewali balala balina mataka. Why did he go to Busaabala? Lwaki yalumba Bobi Wine? Just yayagala ka 5 ku 10. Atano ku 10 ku ttaka erya Gravity talina sente sobola kugula ttaka. Agende Busaabala agule ettaka Gravity. Atugambe nti omanyi ndiguze liiryo nze ngenda kuzimbako eddwaliro. Lwaki yasooka wali? Anti yalabye ng'oli aganya omuwa ettaka kyobala yakoze. Atugambe nti alina kye yali ayisaawo. Yes, Katonda yamuyambye kyayiseewo but yanyize peesa ekyamu. Yabadde ettaka. Yebale togambe ettaka yatuwaddeyo akataka. Akasinga ku 5 ku 10 yali abasaba. Lwaki teyakaleeta n'alizimba n'odizimba neregwa najja natugamba nti just unveiling Busaabala hospital. Nze ngaani nga Gravity nzaalizimbye. Did he have to first come natandika ogenda mu kamera simanya Bobi Wine? Banamoli be bambuuza. No kyogamba. Banamoli yajja bunyira mbuuza n'amugamba okyogerako ki ekyomukulembeze ekya Bobi Wine okubanga yagambye abayimbi mugenda kufuna sente za federation. Sente mwali badde muzimba mu kiruddu. Kati ye naawe ndowooza as omuyimbi Bobi Wine be yali ayogera. Did he generalize? As in did he point out someone and yagamba abayimbi bona generalize them. Very good. Gravity lwaki bwe yajja yalumba Bobi? Ate si yabyogera? Ye yakola personal attack. Personal attack. Sibona alitana kusaba bwa cement bubiti. Nawe Kayz kimaye bulungi nti mu ggwanga muno mwe tuli mu Uganda ozengo kiraba nti abalimi babawa ssente abayimbi babawa ssente bannabyamizannyo babawa ssente ezo ssente ng'omugaga teyazogerako nayogera ku z'abayimbi. Okimanyi nti naye muyimbi? Takyayimba. Muyimbi ennyimba ze tezikubwa. Takyayimba. Okimanyi nti Bobi Wine nga yakedde n'akola n'ekivulu akuba nti bino bye bagaa nti bamusiba nga yakedde n'akola ekivulu n'atula butuuzi ati. Ne batandika okuba ennyimba ze nga ye atudde ku stage. Okimanyi ajuza Namboole? Nze simanyi. Ati bamusiba okuyimba kati kye baba bakola actually bamuleke ajja akole ekivulu. Kyetwagala kyebantu bano abayimbi bami kyebaagala sife olwaki abayimbi kyebaagala nti balaba omuntu ono engeri gyava mu kuyimba nadda mu byobufuzi bye tayingiza nnyo byabufuzi mu music. Bo bagamba mbu yayingiza music ebyobufuzi mu music industry. Golooza biri mu music industry mu ebyobufuzi buli wamu ne ku mirimu gye tukolera nawa. Okimanyi ssaawa zino waliwo n'omuntu asobola okubuuza kozi owagira ludda ki? Namugamba ndi wa Nuupu. Nuupu kiri obvious ekyo kyoba. Woba oyagala omulimu ng'omuganda tolina kyowagira. So kyenjagala tumanye nti politics mu Uganda muno kati ayingidde mu buli kimu. Haiva Machi alabikira nnyo mu music industry. Mwabo bwe balaba. Naye okimanyi nti buli wamu politics waali? Waŋŋambye. Buli wamu waali. Kanzeka kankitunuulire. Kye tulina okwebeereramu kiri kimu. Like Gravity tuyina kuwaabawa.
nga tonasa Bobi Wine kuzimbira ddwaliro ye muntu omutuufu odikola. Bobi Wine is also a concerned citizen. Naye ali awalwanirira ddembe ly'abantu. Kituufu ekyo kyoyo. Okiwulira. Bw'aba naye alina byakola nga ye mu bulamu bwe. It's his life. You have no right okuva eri yonna gy'ovudde n'ojja n'oga nti Bobi atuzimbire eddwaliro. Ekitegeeza yali talina kyogera ekyo. Yali talina kyogera. Wabula kye yandikoze ye nga gravity nti bannaye nguze ettaka. Omukulu Kyagulanyi engeri nawe gy'oli concerned citizen mbadde nsaba tukwatize wamu ngaba artist oba n'abantu ab'enjawulo tukole ki tuzimbe eddwaliro ng'atuwadde ettaka lye as gravity. Si kulowooleza kulya munere tekako beach abantu tebeeyagaleko. Kati gwe mukulaba okuko engeri gye yatuwadde ettaka agenda n'agamba agenda kutandika okuzimba era agenda kukimayo omusenyu gwe n'essembe. Yagambye agenda azimba akalwaliro akali simple. Anaakazimba ajja akazimba munnange. Ajja akazimba lwakuba nti kyeyandisoseza ati kyakoze eki kyasembezaayo. Ate ye olaba naye kati olaba naye asobola okukazimba ate nga si mukulembeze. Lwaki abakulembeze tebatukolerako bintu ng'ebyo? Bobi mukulembeze waawa. Yakulira ekibiina ekisinga ba opposition. Naye ate tekimufuula nti naye ate tekimufuula kubanga afuna ku kasente bwana naye afuna kusente z'omusolo. Yes, akafuna era kaliko bye kakola. Si buli kimu kyagenda okukola nti agenda kibalaga. But ate ekintu ky'okuyingira private property y'omuntu gwe n'ojja ogirowooleze ekisinza otukuba ennyo mu Uganda muno kyekubanga omuntu ayagala okukubira pulaani ku kikyo. Kibi nnyo. No point nkulu. Ekintu kikyo. Lwaki omuntu ava ebbali n'ebbali ajja kubire pulaani? You know what you went through okufuna ekyo ky'olina. Omanyi buli kimu ekyagenda mu maaso okubanga okufuna ekyo ky'olina. The best way would have been olina ky'olina. Tulina kye twagala otandikawo otuyambye otya. Noti gamba gwe ekyo kye wakola nze ndaba wandikozeewo kino na kino maama tunamalanga kwebuuza ku buli omu nga tulina bye tugenda okukola. N'obusajja omukuba nnyo. No, waliwo ebintu ebimu nga kati kankubye ekintu kimu, if a musician let the music talk. Alinawo akayimba akatambula. Katambule. Very good. Tujja mutegeera nnyo but ye kenyini ali mugamba. Omukulembeze talinawo kayimba katambula. Omukulembeze obukadde butumala. Opya bwaki. Bakuba akakadde n'osigala ng'otudde. Tugenda no music concerts ez'enjawulo. Nze bampita bad Bobi Wine abantu bonna ne bayimuka. Ne mukuba okwepiica ne basirika. Omwana ko wabula ndi mazima bonna ne bayimuka. Tegeeza kitakyayimba yayimba dda n'amala mukube ezo. Netayingira nnyo bayimbi. Abayimbi tekisinga obba. Nedda omanyi lwaki? Bagamba kuba nnyo bizinesi yaabwe. Tagikuba but is concerned kuba naye artist. Bino byogamba nti bamustoping okuyimba tekimujja okubeera nti he has that talent. Timuyimbi. Tekimujjaako so he is also a concerned artist. So bwagezaako okubaako kyalambika. Sometimes tuyinza ogamba nti kale ebintu bino biteekamu nnyo politics bye bireese okubanga balwana. Naye ate temugamba nti Bobi yaleeta politics yekka. Buli muntu alina kyabilivingiramu. Buli muntu alina kala gy'ayagala. But tugenze ne tugamba nti kale ate zigenda baawula. Olw'ensonga nti balemeddwa okumanya nti kala ke tuziggyemu tutuule nga bayimbi. Nati ne bakulembeza ne colors mbi bakola. Kyova olaba kigenda kuba affecting nti any project n'omuntu gye yandowoozezaako oba ne baako n'akantu ke bafunye era bagenda gamba bakoze eki balidde. Tukiraba. So bwe bagamba nti politics ayingidde ebintu bino then bakikole n'amaanyi oba bakirwanyise nnyo bamuggyemu. Teri agenda mubagiramu be bamweteeramu bamuggyemu. Bali ku ssente beerira. Balye. Esigwe nga bazikwadde tozirya. Baleta ezaba YouTube. Ate abakazi mwasooka okwagala ssente ennaku zonna mwe mutuvuga sipiidi. Gwe wazikuwa tozigaana? Nsooka kuba wali abasajja beeyisanga abakazi. Gye bali. Era nga nabo tebadde ssente. Gye bali ate be basinga ku social media okwo. Bali ku TikTok. Tebagadde bawa ssente bitooke nga basajja. Nga talina kyazikoleredde. Kyova olaba oludda nsasira Bakadama byaffe. N'ogamba kati n'okituulira n'ogamba kati viri amanyi n'ensonga eyamutwala okukola. Nga sente azisaasa. Osanze kalenzi ku TikTok. Waliwo oli amita bbiira. No, laba
nowera nesenda bayabirenge jaziwayo omanya ensonga lwaki yaziwayo nyumizeemu mukwano nyumiza awo nkutegeera nyumya yakwata sente naziwa bafuutu soja bajjeko Museveni baba sente y'omunaku egenda bubi ate akyabawa abantu balidde sente era nga gamba sijja kuddayo nze ngenda kubeera nkola sente kubawa mujjeko Museveni kati esi kyetutunuliranga bano bakadaama tugende ku bakadaama tugende ku bakadaama ate kati ki kadaama ye muntu gwenyiza okugamba avudde mu nsi ye nga agenze kunoonya better way of earning because to believing that omuntu okutuuka okuva mu nsi yo genda okukolera ewalala biba bikalubyemu Uganda biba bigaane toyinza kuva wantu wofuna n'ogenda gyotafuna kitegeeza nti abipimyepimyemu ngeri yewasinga nga Saudi yesinga n'otuuka mu kiyumba ofuna akasalako ka miliyoni emu miliyoni 2 osanze ka Kayz ko ku TikTok kakolera ebikunyumira tomanyi Kayz omusanze ku social media tomumanyi because esikangu ekintu kimu actually ndoze mu basajja bayinza ogamba balina true love mu Uganda tulimu nga 5 naye mwoli netaddemu kuba nemanyi tonangezaako tonirabyo tannalaba omanyi esi bino si byakwesoma kyengezaako okutwalako kiri ki nti ogenda n'osanga abavubuka ku TikTok akolera ebinyuma tomumanyi because mu musimu n'oba oyagala kweyingizaamu embeera yonna eya love first understand someone mumanye toyinza nga nti oyagala omuntu tomumiitingangako tomanyi kika kya muntu kyali okiwulira omusanze ku social media yes yeemoola akoze buchallenge simanyi atondwisanze ririri ogamba banekana akalenzi bwenva kano nzira kuwangatto but you don't know that person mu buntu ali atya nogweramu awo ate bakadaama bayiga okukwana bakwana maama tebalinda bakwana na bebatwekwanira ate nkuli temunyiiga nkimanyi muli bantu bange munjagala ogenze n'oyogera ekintu ekyo nenzijukira bakwana batukwana sijagamba nti batukwana but because abasinga agamba hi how are you mwana gwonkolera ebinyuma banaye onkuba omanyi bakadaama ate bwe bava mu ggwanga noze bamanyi nti n'ebigambo kati oba bafuna bitya kadaama ye muntu ateesikanga alina kyagamba bw'ajja nga ayagala kugamba nti I love you akigamba nga talinyeemu wadde oba kuba amanyi ali mu kiyumba yekka teri agenda mugamba waayi ekyokoze kya kino agamba nti akwagala nkwagala tukoze tutya kati bwasanga abalenzi abategeka layini manyi zibeerangawo mwana nga amanyi bakwata ate wakadaama ezakadaama ozirya weyagala sente yakadaama anti ejja togisuubira ejja buzi halo Kayz lwafunako omwezi gwasooka akulowooza bali abaana balina laavu lwakuba eyo nze sigiyita laavu oba ngayite maalo maalo bakadaama munsonyiwe sole naye kangayite maalo because honestly kyegambye nti abalenzi abamu tulina true love why would you send money to someone you've never met gwotamanyi nti ali bwati ne bwati just because omusanze ku social media tomanyi intentions ze because mulina okikkiriza ayagala gaana buli ali ku social media ayina oba ngambe ayina motives ze waliwo abaana bagenda okujja nga bazze bakuula laba bwogwa mu mbiize bwoti kyekyamuleeta okimanyi wali abaana bewana n'okwewana bikadaama bituwa ssente naye nga talinamu wadde kwota ya feeling gy'alina ku muwala oyo naye nti bakadaama bo kye baagala mubeesabeesa akubidde akasimu ekiro ne mubeerawo ne mwogera nowanika amagulu nodde eno obwo bwe budde kadaama bw'ayagala ogenda zirya wallahi billah muwe obudde ogenda kulya ssente oba yagala kulya ssente ya kadaama muwe obudde bwe kiba kyetaagisa kutuula ku kitanda oba kuwebaka kitanda nowanika amagulu kasitoba ng'oyogera ate baagala nkubira ku video call ndabe wooli ebyo ebyekisiru kubira ku video call ndabe wooli oba tewali muntu aliwo omanyi ekinyumira olowooza oba atya ekituufu nabo bakimanyi muli mutima abakimanyi nti this guy tasobola kubeerawo yekka naye ate muli nga alinamu n'omutima omulala ogukirwanyisa nti nedda kamwesige ayagala nze yaŋŋambye ze gwalina era kyobula abasinga babangana bambega bakubira kansoke kubireko ku video call nkulabeko omala omulaga nga kakkana
ng'okwata layini ate baagala obbawaana oba bambi tebalinayo babawaana balala. Nze ndi musajja naye 70% bo basajja bafere ba mukwano. Kadama nti mutuyiiya muli bagezi namwe mutukwata layini naye naffe tetwebase tuyinamu abaana bagezi mutuyiiya tubayiiya. Anezo ntosobola kunjiira. Tonnalaba nze esi tonnalaba nze nkubuulira tonnalaba nzitali nkazoyogera kugera ku sente ng'essimu yange ngijjamu. Omanyi nina obuzibu obwo. Esi tonnafuna kisajja kyotegeera. Tunywe mu biboozi ebyo ogaye yankubira essimu. Omusajja mukulu naye mwagala bya ddala. Tumita emboozi. Naye simwagala bya ddala naye n'omanyi ebiseera ebyo naye campus. Weyiya wano weyiya wali campus yawa naye editamininga eyawa wali kumteesa waliwa. Ofa kino tugere maaso. Brian. Omanyi tulina ne high school ze bayita campus. Tugere campus. Ba Ogi ne ba Obi. Babimanyi. Okay. So tuweyo. Samfunire campus nali nkola nga bwendi ku campus. Nga mbeera awo gayi nga ajjanga musajja mukulu nga kenfunyono. Maze. Ampalaji. Ampa upkeep. Abasajja bakyaliyo esi. Ebiseera ebyo nali ebiseera ebyo. Nali ndi ku ka mobile money awe Kampala ngate kayinamu ku sente ajja milioni 2. Ate abakazi mwategeera sente. Ono lodi. At smart. Akubenga twajubako bwati neberanga. Nogamba mfunyono maze. Agolola. Wajjanga. Kulaba agamaalo g'ekyalo gonna galese Kampala agenda maaso. Ajja. Kati wajja ngasoka ateka waawo asoka naja emitwalo 5 ngasoka kwaka ejo lunch oregulo oli bulungi abasajja balamu bulungi kati lumu nga ndekera ebibaasa byali bibaasa nga nkubira essimu ngamba emmotoka yange efunye obuzibu mpeza emitwalo bayangamba 8 ono nga yakatekamu emitwalo nganza 10 ngabiri andekera ekibaasa awo katangamba banange mbadde zijja Kampala okujja waawo ebibaasa kyokka ate soko mpeza emitwalo 8 njuka naye ku mobile money mpeza emitwalo 8 nkolewa ne mmotoka yange efunye obuzibu ate njukira nkyali mutu awo sisaanagonze emitwalo 8 kyaki amalonga togoogerako nago googera gamba n'amalonga nkyalina mukatuwabuuka yesebo gototya tugere maaso ng'asooka mutunuulira naye nze naye kubaddanga ndi mugezi ngagamba sijja kwa musajja ono 8 kyange ngakuba esimu ngagamba netwaka ebuze naye kyenzijukira nti omusajja oyo sente saazimuwa n'ebibaasa bye teyabikima okitegedde kati gwe wabuuka sasira omwana yali ante nze nkunyonnyodde nti obuzibu bwe nnina nze wonyigira eppeesa lya sente naye ate mwenga muzaagalanga mayembe ozaagala nzaagala naye oba kumanya nti mulimu abawala abazibu ku ssente ye esi kuba esi okimanyi nti saawa zino gwe kuba kubisimu ngambe olina ekizibu kya ssente kuba ku gwe Kayz osobola okunkuya nga oli kyali wange osobola okuweereza naye bano abagidde mu layini y'okwana kuba kati esi osobola okikkiriza nti saawa zino 95% of bakazi tebakyalina laavu baagala kimu ssente esente zo tuzaagala naye nze laavu nnina banaye batono batano bokka bati 5% bosanga nga akyalina omukwano ogwedda guli abaana bwe batugamba nga nja kwagala nga bw'oli mukwano nawe ziba zibuze naye abanaku zino kibuzibu ki twagala sente naffe bemuzisaba tetuziraba ikonomi mugira betutwala mutwagale nga bwe tuli biveeko lwaki obivaako nti omanye nti ekonomi eno gy'okomukaba abasajja e Kampala balina sente balina Kayz abasajja e Kampala balina sente ate ffe abakyala otumanyi obeera nga olina emyaka gya 27 ekyokulaba nga olina taatawo wa myaka 8 tokirina mbuzibu kankubuuze nambo esi is it okay for you okwagala omusajja akusinga n'emyaka 2 just because alina sente kale emyaka 3 just because alina sente anti kale gyogiba wegaba 3 gibe kati ogiba like now ngenda kuza 27 kati oli waba nsiga emyaka 3 gibe emyaka 57 giba mitono 57 siwe ki oba giba nkaga musa kati abavu tebakwane mukane mukwane bannamu tewaliyo bantu abantu gye bali eyo
ati bwemanjagala bwemanjagala tojja kunsobola nzirina ebizibu bingi ebizibu bitya mwaba bitondawo esi mutonda ebizibu bingi nina ebyetaago bingi naye ate abakazi mwakisusiza nnyo omukazi omukwana leero lwayitawo ennaku ezi nga akakutegeera nagamba nti tufiiriddwa olwo nattayo omu musa abantu mu kika mubamazeeyo nedda ate sibikola naye nga gyebali banjagala ssente ati mu ngeri yonna naye nze munaye simanyi kusaba ssente naye mba nzeetaaga waliwo neyatugamba nti tukole ssente mu mbeera yonna ne bwe ziba zikubuza list undress yourself is that the way to go ani yagamba gyali omukazi gyali eyo nkola naye yagamba ati ssente zinoonye mu mbeera yonna bwe ziba zikubuze at least undress yourself weeryemu naŋŋamba bad black tebaliiwo eno okweryamu tekwalibadde kubi naye weeryamu mu ngeri ki era weeriddemuwa omanyi banjawulo olima wali abaana abeeryamu kakadde omusajja ajja mukubira nakakadde ke nga kalyamu omanyi nti osobola okukola ku mulimu gwe emyezi 3 nga tofunangayo kakadde kogwe kogende kali akama andi nkunyonnyola nzijja mpolampola nkuwulira naye obaawo abeeryamu 2,200 kati saka nnyo kwonoona budde bwange na bulamu bwange 2,200 naye omuntu nga yeetundira mu kakadde bubikadde 2 ba bad black. How about satisfaction? Satisfaction eno yalagawa togwe muli towuliranga eyo twabivaako ebyo byavaawo ddawo Kayz ku mulembe guno gwoliko nabo onoonya ebisatisfies biki nga tolinamu ssente tulina okuba satisfyinga kankubuli esi ssente tezigenda kukola buli kimu kyonna ogenda ozifune but steam nga gwe muli munda osigadde waliwo ekibanja obimanyi bino byabuntu ebyo tubikola kati olaba bawala b'ennaku zino kati katugendako mu bibooziboozi olaba bawala b'ennaku zino abeeraawo nga luwakimala oba kitegeera kati bujja kubeeraawo obeere ne Kayz wo ng'akimala talina mu kasente noonya omusajja abimala yakimala ozimusaamuko oziwofunye eri ewo oli abimala anti kati waliwo abasajja nga bo tebeetaaga zibasaamu nga abasajja baakolakola dda kati kankuwa ekyokulabira kankuwa ekyokulabira kati yani mugagga gwe tulinawo e Uganda ofunye omusajja nga Hamu just mu ekitiibwa ki just sigama ye amu naye kuba kategori mwagwa naye era naye muntu era kyemmanya ayinza okuba ati Hamu nga omulaba esi kankubira ekintu kimu omusajja abimala satisfaction njogera ku satisfaction omusajja abimala omanyi gyalanya okwogerera mu percentage 95% be basajja abaavu bakakasa amakati anti kyekugambye kati abakyala kati bakyukamu abeera naawe wali eri ng'obimala ebyo weebityo ajja kubira Kayz agambe omanyi waliwo ekitatambula waliwo ekitagenda bali abasajja aba 5% abo bogamba ababimala mu side z'ensimbi bakoowu andi kati bakoowu naye akasente bakata kati kyentegeeza nti kakwate kale at least okatekeko mwono omulala abikumalira mu side B muli bakopi bwe bizibu ofuna akakadde noyagala ompe ebiri ompa ntono ofuna akakadde noyagala ompe ebiri naye gwe mamanyi genkozesa esi bino ebintu tusharinge tugabane bw'oba olina abikumalira eri kati gwe amaanyi gokozesa goba tofunyeemu nfunamu akatono naye ne sente nzaagala andi nja kuwayo ebiri mitono nja kuwayo kale nze nveewo tulabe obagwe osobola nga noonyayo mulaba abavubu gye bali ate ongambye ababimala bonna obalese omwana wakimba abimala obudde balowooza kimu leero kasitandidde ebyenkya byebimanyi ebyo obuzibu balina naye tosobola kubanga olina bizinesi awo noyagala okubeera ku mwana wa munno ssaawa 5 kuba n'emibiri gyammwe ennaku zino mwagifudde kaduuka kasita bange oyitawo wanje kasita bange bayitawo sinze ne kasita bange bayitawo kasita bange bayitawo disclaimer emibiri gyabwe kaduuka kasita bange okola ki kasita bange oyitawo amanyi kati wogendamu ebyo nga weefudde kaduuka suubirayo obulwadde olowooza abaana bakyabutya ennaku zino batya nambuto nosinga obulwadde gyebuli ebyaddala gyebuli ati ki ekyembuto abasinga bakimala abasinga bakimala tokyali ebyokuzaala lwaki bino ebintu obyejjamu esi anti nze ndi munanamuko ebyembeera ebintu ebimu byetusa bitono nnyo ebintu ebimu bitono nnyo naye kati ebyembuto kati obulwadde kintu kikulu nnyo weeryemu weetunde nga woyagala
naye obulwadde kintu naye ezo okimanyi nti nazzi kuno nga bakazi bedda nga yeekumira omwami w'omwo mu mbeera yonna ebyaggwawo kiki ekyatuukawo mukyanjawulo kiki mulina ku bedda abasajja b'ennaku zino bakya edda nga weekumira omwami wo nga n'omwami wo akwekumira omusajja asajjala ekyo kiriwo kuva mabega tulina osajjala actually anti osajjala tamu wano ng'olinamu ku ssente nedda mwe abakikyusizza edda omusajja yasiima nga buli mukazi yenna gw'ayagadde ate nga n'omukazi waka akimanya nti avudde ewooli n'amukulisa nayo ntikulikayo mukwano ebyaggwawo kyanjawulo kyemulina ku bakazi bedda ki kye baayina kye mutayina ebyaggwawo tebali bize naye nga tuli bize bwe muva omukulu atufuze bubi ku ssente ze mutubba mwantudekaawo wansi ne mubala ssente ze mubba omukazi gwe wakasembayo kwana akamuwa ssente nnyingi mmeka oyinza okuba oyogera mu mitwalo 2 ezo si ssente bw'oba onkutte bulungi ngaba nga mmeka bw'oba onkutte bulungi bibatankwatangako nga mmeka lwaki oyagala nzoogere oyinza okuddawo ng'oyogera buswazi bajja nakusekerera maye oyinza okwogera ssente mikaze mwagala ssente ye Uganda newalaba oli MC ng'ayogera ku emitwalo 5 egyo giraba value yazo nto okay tazikwata we yafuluma obugoye bwe yayambadde bwali bwa ssente mmeka enze simanyi 12 mu owino simanyi naye kati soko bademu mitwalo nga tosoboladde kwerusa makugunyu emitwalo 5 gwe nga gwe oli mufumbo siri mufumbo emitwalo 5 gikukolera enaku meka nze nga nze omuntu omu naku 2 otegedde kati omwana oyo abagamba na ssente ntono ye yazoogera alabika mmeka nze kyekinuma kyokka zoogere nga nawe ozirabika si byakujoga Kayz njagala kakadde ng'olabika mitwalo 2 nedda banaye nedda mukyuseemu omuntu alina kirukusa kusaba ye kyayagala kuteekawo bawunda kisabe nga nawe okiraba nti kikugwana goyinza okubeera awo katuli mu mawulire wano Kayz n'obeera awo nga gwe omuntu ajja kuwa omulimu nga tugenda kukola omulimu gwe gumu oli akuwe 10 olikiriza nzogye nze mitwalo 10 ngane but it's different from what we're talking about no date nkubulira omuntu alinawo olukusa ye nga ngwaye mukulaba kwe nagamba kino nze sijja sisobola anti waliwo abajja okusobola nagamba nagenda mbamuyombera osasirako n'abalala bali mu kusikeeriyo nga obasasira abaana bakitaawo abaana bannyoko kati maama kankubuuze nze gwoyagala okulisa damage ku mitwalo 5 kiki ekyenjawulo kyolinako damage eriwa damage wajjirako ekifaananyi bakiraba bulungi ntakiraba ekifaananyi gyewanze byoyagala sibitegeera was she okay to you when you talk about 500k and above was she okay omanyi ensho gyogaye sajja naye omwana gwe mmanya alabika bulungi kyemmanyi edita waffe agenda kukuleetera akafaananyi ako mwangamba omuwala w'oluzungu neno dimpo gyagula obuguzi n'ateeka wano I've never seen a first dimpo ateekawo akantu ka black ati Kayz omuntu omuyinako busungu si busungu abasajja bonna bali ku S media UG bakimanyi bulungi nnyo omukazi yenna ali eyo saba ssente nga naawe kyennyini z'osaba ozirabika tosabwa fwa kwogera kunyumisa ask for money nga naawe value yo eri atakitukuggwe egwamu ezo ssente sirise yogera ogenda kujja onsabe muze njagala kakadde ng'otunula mitwalo 2 nazo ndaye kanjogedde na nyingi oli omwana n'ebbanja olabika oyinza okugaana naye nze ndooza Kayz goyinza obutasobola kuwa muntu kakadde naye waba wasoba omuwa kakadde mpozi nga mulalu omanyi wali abasajja abaawunga gyebali nga kikolerwa kuba taliiko tategeera wadde okyampa lisiti wakobye ku mukyala bindeeba namukuwadde eyabadde alina osembayo Diana n'abatanzi look at those people omwana ono wa NBS omulala tasaana ono akola atali Diana yali mukwano gwa Diana mulabidde erinya tungamba zaala toto demanyi nti tomula munnange tomula mulungi zato alina tontwala yeeyo we walungi wali yasana emitwalo 5 egiriwa ngangula kiki ngula hipu ngula nyashi ngula bbeere ngula ki emitwalo 5 gigenda waawo ogenda gula pilot DJ wabula mnenze tonyiiza esi DJ interview badde tambula bulungi serebu by the way kankuwa ekintu wawono omulala nampijja
Onakola regular. Akola ku BBS. Ku BBS. Tukyakyanche something like that. Oyo omukyalo oyo. Naye si mubi. Ne wansabye basatu naye nga banedeze kiddaya n'ekyo. Ekyo Lwasa akyawoola. Yagenda n'atagala manyi abasajja b'Masaka tulina amaalo. Yagenda n'atagala n'atamanya nti wali ate abaana nga bali ku level ndala. Yagenda n'atagala muko. Sawa zino nakati akyekokkola Diana amukolere ki? Be abasajja begamba abalalu kyamubba kyamutereza. Nene tawera bulungi. Obutawera kyandibeeraawo. Nene ffe mutusaasire. Tutya. Osana balwasa. Bwe yakula kati akikolere ki? Simanyi waliyo ne kampuni ezigezesa ku butonde bw'abasajja. Gye ziri. Safu kwa bitonde bintu. Kati lwaki Lwasa teyagenda eyo kusinga otuswaza? Binza okuba byagano mukolako. Nga nkuziza. Ese ko watuukira Lwasa. Abagezezaako. Ebe bigani. Ebe byo nga wabiraba bulungi n'obyetegereza. Omanyi mwagala byononesa. Owe watuukirawo. Video yatambula eyo yabakolera. Ne yagundi ono yafulumye ya Drake. Abasajja tenyuma kulaba. Ya Drake wagirabye. Omene zinyuma kulaba. Neza mwe kati kana kani. Otimanya abasajja mwena mwina video z'abakyala nga muziterese. Ekiro omuntu kaina damu abatali bafumu nga muzirabako. Nga tukola ki? Abamanyi zimwe kye muzikozesa. Kati omanyi nze musimu yange eyo temuli wadde nuudu n'emu. Tolaba pono. Siraba pono. Tolaba pono. Pono bye biki? Esi nga sikiraba mu maaso go. Pono bye biki? Geno kibuuze Alex Mukulu ajja kuba akubuulira nankujjeeyo twabadde ku Bakadama. Omanyi banne bwe tuba twatandise okwasama. Nekugamba nti Bakadama esi nze kyenyinza obbabuulinjako kiri kimu. Kadama yenna wandibadde ogabira ssente omuntu gwe wali olabyeko gw'omanyi gw'ogamba nti namusoma embeera ze zonna nti yes namuleka e Uganda. Ne bano bemusanze ku social media esi bali mu babba bubbi. Nze ekyo nkibagamba. Abaana bali mu babba kuba kati okutuula wansi n'akuwa obudde n'akulimba limba tekirina kye kimukosi. Abaana tebalina byakukola e Uganda. Kati gwe noddeeyo n'olowooza nti gayi byayogera biki bituufu. Ali mu kuyiya. Ate abalala bakulya erinnya bagamba mwana oyo byayogera yinza okuba tuli balala nnyo tuli balala mweno. Nze kyovola Kayz nze kika ky'omusajja gw'ojja okusanga oŋŋambe nti Kayz nkwagala gambe mukwano sigenda kumalira budde. Ate naye nze nina the way people manipulate me is different. Omuntu ajja nakukola ebyekistupidi oluje nagamba naye baki omanyi batuyita motivational speaker. Motivational speaker manyi na Amagezi baziza bitooke byebiga. Omanyi lwaki andi tetuli ba motivational speaker. Naye baki ba motivational speaker byemwogera si ye mukola nogamba oli kankirekedde. Kati abaana abo bana ayagala mbubiri byokola ayagala nakusirwalireko oba kitegeera namukaba nenga mbi social media eyo abamu tuli baweereza naffe no gye tubeera tunyiga naffe abantu bayisamu eggaali ogibuyisanga mbwega wajjaawo nga goloza mbu olwokuba biri eri ffe tuli balala mu kyovola banze nagamba omwaka guno teri agenda kumanyirira ku akaunti yange obawerawo ebyo abaana byajja mu comment section nakuvuma esi takumanyi very good najja ku akaunti yo najja nakwasa mirambo labona omusiru laba kino on my account nkuyise nkuweerawo naawe nkuweerawo bonziramu nga nkublockinga because ate n'okuwoggana ennyo ku akaunti yange bagamba sometimes omusiru takusiriwaza balina mu private account. Very good. Fake account ezo ez'ekifakafaka najja nakuvuma oli mukambwemu tugenze Kadamba tugenze Kadamba naye bwe baba kuwangala mu nsi muno ate tokkirizanga muntu okulinnya ku mutwe. Sometimes you become stupid. Bw'obeerawo nga gw'okkiriza buli omu ave gy'ava ajja akulinnya ku mutwe you become an idiot. So at some level or at some point bwe kikusukkako muwe ebibye naye amanye nti onyiiga obulala ajja kujja alinnyeemu buleeki mpola mpola atajja nakudda tukyali ku Bakadama waliwo abantu bangi abagamba nti mbufe era babeera ku TikTok tulina following z'amaanyi biki tulya ssente z'Abakadama ekintu ekyo kinnuma esi si buli omu naye ate n'abazirya sijja banenya bano abaana bazibawa baagala bali mu love bali mu that stupid love bali mu love si love yo si love is a feeling ate love
it's an affection joine eri omuntu nga kwegamba mubadde mwenna ne mwetegeera an understanding between two parties ne mwetegeera ngono kyawulira nono kyakola ki kyawulira ne katulina abaana bamu nga ye alina kyakuwulirako nga gwe tokiwulira naate n'alimu okitegeera ye nasala bagende ne kyawulira naye nga takonsidalinze munnange yakola ki awulira atya togenda zimuweereza azisindika azize mu Uganda we tetunnatuuka we biri mbazungu era omwana ojja zimuweereza nga yabaona ofala mpeereza abiri kangalye kyokka bebi zaaki kyokka nze mbuli mulwadde kale weebale amanyino mugamba mukati gw'osigadde otya gy'oli nti amulumiriddwa nnyo azimuweereza kumbe muno munda agenda kuva ku simu agambe hane Bakadama basiru era tudde eno ngala obusiru kyokka ng'oyiza okwekanga ne maama waali eri anoonya n'ekyokulya takiraba jjukira bamaama si buli kadde ntibabeera ne access ku baana baabwe nga boolaba bano abavubukavubuka bali eno benyiza okuyita abasimaati lukebe maama ayinza okubeera eri amazima Katonda nga oba namulwadde-lwaddemu naye ng'atya n'okugenda mu ddwaliro kuba talina kasente naye ng'omwana ali bize buli mwezi kuggwako aweereza olulenzi lwe yasanga ku TikTok kwa okwetega kwe tuli era twetegeera ddala gwe atali mu buufu tujja zirya tetujja zizza ne muli bakambwe si bakambwe esi abantu abamu babeetaga kumala kutereeza mu mbeera bw'etyo omutereeza bw'ati agenda okubuuka ng'alabira ddala kiki kinnyini kyabadde akola because sometimes bagamba eyalaalaba kumusota ne bwalaba omuggu akola ki yeekanga kati atanakituukako ayinza obutamanya kyakola but okimala okulya kiti then ogamba nti kino sirina kikola kino kibi because oba omanye ekyakola ki ekyatuukawo naye bano abaana bagenda nabavambyala ate kati ennaku zino batwala n'abaana betuyinza ogamba abatannabeerako wadde na working experience yonna bali abo babajje mukyala abadde yamaliza senior 4 ne bamugobera ku byogenda ebweru yamaliza senior 6 tageze ku university ne bamugobera ku byogenda ebweru size zino kampuni ezajja ezibatwala ne basala ku salale waabwe ne beesasula omwana agenda eyo ebintu ebimu ade tannaba kubeera exposed kitegeera n'atuuke kwegamba amalo gonna n'agamalira ebuwalabu agenda okuvayo alina miliyoni 3 miliyoni 4 ku akawunti mazima ga Katonda osinga ki eyasigala e Uganda mu egyo emyaka tuba twakuyitako dda kwata akasenteko kolagana ne oba ne maama oba ne taata onayina gwe weesiga funa akatakako kateekewa zimbako akayumbako ogenda okudde eno ng'oluwanjawuloko tugamba na yava ebweru n'akayumba kaki ekalikogera mukwano tugenda kusekerera ng'ovudde tolina ky'olina okitegeera ava eri naye atandike kweyiyanga mmwe mu wiiki emu nti kyalina wadde n'ekikuminga nezogamba nti ze yalinga atereka ziriwa toziraba atadde mbi okupangisa ovudde eri zimba akayumba keno tuuka eno bw'omanyira embeera akayumba wakakola dda naye agenda okukonkona nti owaayo ez'omwezi ziriwa tewali settingayo aka bizinesi ko actually nze advice gye nandibadde Bakadama kiri kimu sooka osettinga ewaka ewuwo omanye nti ewange sekiwalinzewo nguze ettaka lyange nzimbye mpolampola kiwedde ebya bizinesi funa sente yo bw'ogitereka ebbali okitegeera togikola ng'oli eri kuba ne betuteeka mu maduuka oba mu bizinesi zaffe ebiseera ebisinga bebatusuula gitereke omanye nti ebya bizinesi gitaddeko akawunti bweti ne bweti ne bweti so that bw'okomawo olinawo ez'okwesanyusa sijaga nti tosanyuka eri obadde mu kiyumba waliwo obulamu obadde tofuna oba obadde omisinga funawo kale obusente bwo bw'okwesanyusa ogambe buno we buli naye ng'ate ez'okwesanyusamu zennya okutwalirako Kayz webale nnyo ankolera ebinyuma kale kamuyite mutwaleko very good naye ng'olinayo ate ezigenda otandika obulamu kuba kyekyakola ki kyekyakutwala otasasulira myaka 2 yensonga lwaki abasinga yensonga lwaki abaana bakomawo n'alinewinga contract eyo n'addayo tonnafuna kyokola ki kyoyagala not because gy'obadde tofuna ali abamu fine ng'ayinza okubanga abadde asavinga naye nga tannaweza zakola ki zayagala naye tulinayo n'abamu nti agenda okutuuka wano ng'akiraba nti bulijjo nnyo noona siina wadde nga talabawo wadde kyonna kyayinza tandikirako kwe kugamba nti kankole ki kanzireyo nkubeyo emyaka emirala 2 naye kola waddayo addayo mugezi kyekyo olunga amaze okulaba ku musota gumulumye kati olwabuuse abaana ba TikTok mulidde sente za Bakadama abaana nandi basonyiwa tetubalinaako buzibu bazituwa baagadde tubakwata mu nsawo bali Bulaaya tuli Uganda tukole ki economy bwe tutwala nga opportunity ze lwaki togikozesa just muwana nti baby honey bubu chibubu sweetheart ebyo byokka
bye baagala bakonfaatinga very good bale bana baagala obabeesabeesa akubira n'essimu mu ttooyi nno n'atuulako ku ttooyi n'ayogera naabo ebyo bye baagala era abavubuka abasinga okulya sente za Bakadama teri kyamaanyi kye bakola gwe bane data oda abimala abigula data actually ne data omukwera sina data ng'akuweerezayo ekyetaano Kadama sebo batuuka eyo ne balaba nga akwata ku miliyoni waliwo n'obusente bwe balaba nga butono nnyo naye ndozo mudata mayise ja mayise ano obeera mu Uganda muntu akwaka kadde n'osooka okalabira ddala nga okimanyi wiiki bbiri kituufu kaba kaweddewo obala mu rent amafuta bino byonna ogakola nga kakadde oli bukadde nga bubi yeah that's true nti era abaana abamu abali eyo tebamanyi nnyo sente kinayenze kyenandibaga ekyalibadde kimu nti bw'oba otuuse eyo funa engeri gy'obeeramu oba nga gy'oyigamu okukwata mu sente zo ogenze eri lwa nsonga eri si yawammwe si gye bakuziika ogenda kufa akalambo ku bakazi wano nga kabeeyi katandika okumenya abantu ka transport ng'okazi eno okitegeera so bw'obeera eri manya nti eri wagenda kukola baako by'okola n'ebyotakola kituufu ne bw'onayagala abasajja n'okasuusuuta ku social media tekagenda kikumalirawo olwa nsonga ate abasajja babeera eno nga beekola nga bwe baagala mulimbya njawulo actually sente ze mutuweereza ze ziketalingira bano bannammwe abali eno Uganda si mu bubi amanyira si kumanyira esi tukole ki muli eno mutuleega sente omutima mungi sente zibazikoleza ozizaayo omutima ogwo mulungi nguyinayo ensonga lwaki nze sirya sente ya Kadama kati wazikozizaayo njogera ku basajja bemmanyi abali mu Uganda ate nga mpaza atandika ntyo zimpa because simuwabudde nze omuntu wemba sikwagala waliwo embeera gyesobola kumakinga kufiiringa bwe mba sikwagala why should I play around with your feelings Nara I don't love you period if you're okay with us being friends very okay omanyi waliwo ne saying eriwo ennaku zino mbu kati abasajja tetukyayenda tulina ba besties ategeeza abaana ennaku zino baba akavumbuddewa abasajja kati balina ba besties era bw'olaba ng'omusajja alina omuwala gwawana mbuno bestie wange manya beerya kyuka nkigambe omusajja yenna kw'omulya ng'ayita omuwala yenna bestie wange my friend nenze bisaa bikkiza bimuyita omanyi era n'obuzibu obwo obw'okwagala abaana bano aba social media naye n'omusajja waali ali musajja watu ali mu manda ayoola ngaddamu ebyo kuwaana abantu mu besiti naye ng'okimanyi nti waliwo n'obuwala obusobola okutimba omwami we ne kagamba ono bestie wange kyokka nga gwe tolina bestie we gwe omwagalwawo gwe tuliko saawa yonna bestie we afuuka ani banga ate ekirala nti saawa zino beeraawo nga oli awo ndi wano naye nga mujjawo oba nga musuusuuti nsuusulubeeto okitegedde nga olinawo omulenzi mukwano gwo nga manyi mukwano gwo gombeeti gyetudda tulagawo olebirabyeko mbiwulira naye bwe tuba gyetudda Katonda atusaasire tetuyinza okugamba kyokka balimanyi waliwo birabyeko waliwo yaŋŋambye ekintu neneewunya producer nga yava okuŋŋamba olwaleero yali ali mu bbaala awo anyumiriza yatuba tulina yetwogerako nagamba yali ali mu bbaala awo ng'ali mu bbaala nalaba kala nkalabika luli naagenda asombe omuziki aba atandise okwekwatakwata asoma omuziki ne bamukuba oluyi omuwala omulala nawe tumanyi ono my girlfriend ekiddanga mugayi yawunga n'afulumira nawe Uganda kati egenda singa bulaayi ebyaddala yagisinze edda Uganda yatandise osinga bulaayi tuba tutuuse awo tubiveeko kyetuddako sikimanyi Katonda yekka atusaasirireyo awo yabeera Kayz atusaasireyo naye nga Kayz webale kujja tulaba kale mukwano tusiimye Valentine ogitegese otya Valentine bibiki sibimanyi amayinza esala kulimba bantu kati Valentine byebimu ku bintu byemuyitamu tulimba kati kyemanyi mwatandise dde okuyiyenga gyemugendo tujjamu ssente abanze olunaku lusirumanyi tomanyi nakigenda mu maaso kola omanyize ndi bize abatalina byakola bye balukuza beebo bali awo ali mu kunoonya perfume ngatto balayi mu nsaasi temunvuma ese olinayo g'oyagala
Oyinayo gw'oyagala? Mamange. Tasobola ba Valentine wo? Anyway, ye mamange bukaseera mugulira ebirabo. Mamange. Naye nga Valentine enda kubeera wano. Ogenda beera wano? Bujja kola kumeka? Simanyi. Kugana nge njibuuzanga gwe era tugenda londa ambuleera? Tujja kubeera waka. Madde mayera nalo olunaku tulina kulonda ambuleera nti tukeere tutiikinge. Waliwo akantu kasuuka yankolera n'aŋŋamba waka ye musajja. Agamba ogaana otunuulira abawala nga mulungi. Naye n'obalamu. N'obalamu essaawa. Sente. Ebigambo. Kanange kati nze nange kankyuse. Ogaana otunula omulenzi mulungi. N'obalamu obudde. Ebigambo. Tija munamu mwatandise tulumirirwa emwe abatamulumirirwa ne Kasuku batabalumirirwa Kasuku byebyagona yali alumirirwa sente ze kananga nomba numirirwa budde ekintu kimu kyemmanyi abasajja bonna abava e Masaka baba babala mwana gwe tukulidde mu nnaku tetujajamya sente yaffe kyobala mukyatuyita nnyo abasajja abakopi abasajja abakodo naye omusajja w'e Masaka amanyi sente ye anayo baba akunyonyedde kati mbalamu obudde omanyi n'okweteeka ogenda out naye obitwala obudde olina gikola oba olina okunyirira boodagana mu saaluuni olina okugenda mu nviiri oba mu nviiri ove mu nviiri anti ekyo esi kyembadde nkugamba baba bakuba ate oba niyakubira alengera mbu owa make-up kati ono yakuweza make-up olina beera ku simu yo naye bannaayo mwatuuseewo naawo kati mbeera n'abasajja ow'enjala owa make-up ow'engoye owaki kati nze nkuwulira n'obeeramu olina okunyuma olina okwambala olugoye olina ogendako mu make-up kati jukira obalabala obakola nga ogenda kuteekamu emitwalo ngaaga naye nga okimanyi ojja kugendayo ogenze kulya buli nze mbadde manyi Valentine ogenda kubeera kuwayo mbadde manyi mugenda beera waka muyinza okugamba tugenda kugenda out bagamba ekinene ennyo ku Valentine eyo ojjukira tosuubirayo kirabo kya mmotoka todi mu Kinigeria kati Valentine eyo ogenda kuteekamu emitwalo 3 Valentine eyo bagenda just ekikulu ennyo dina nakimuli kya mitwalo 5 okuva mu kibuga wali ate wakwali babiseera olwokuba obogeze ku event naye kati balamu emitwalo 3 noka naye sisobola kwegulira wayini sisobola kwegulira Valentine ze nalirowoozezza sisobola kwegulira kimuli sisobola kwegulira mmere nobeereka zinandirowoozezza mu romantic movie lwaki temubeereka ne mulaba eyo nemwekakasa okusinga okugenda wabweru ababudde basobola mubeere eka n'abagala babadde nnyo ewaka babagala kikyusa anti kaakati obwo obudde bwakweraga bukodyo kati ebyo nawe obirowoozaamu nolowoozaamu senteyo kubanga naffe tuba tugenda kutokamu sente era muba mugenda era ali abasajja abamu nga ojja mugamba mpeeza engoye agambe oli musiru kati ogekola nga nzibera embala nnyo sente yange kati wembala nga agendaga sisobola kufuna zentaddemu nga neeba again I would have suggested nti mwenga ababiri abagalana mutuule mu nju yammwe omukazi yiyaayo obumuli genda ku ttale bunoge omusajja bunoge busaasanye mu nju ekyo ekiro kibe kyammwe si kwesiriwaza anti wabweru wali expensive and we believe Valentine abagalana ng'ogyeko kale kale ogenda kubeera ewaka kati newaka tubale mugenda kufumba mufumba ki mufumba kiteri byakufumba olunaku lwammwe mugenda jijja bweru buli omu alye munne emmere yaki Valentine ekulimu naye kale nga omanyi baitawe kati abavubuka abali eyo naddala kati nga abalina ebyokukola sigamba nabatalina byakukola naye abavubuka abalina ebyokukola ebyo natu bibala obala obuddebo nobala akasenteko bona naffe tuteekamu nga naye bakisibira ku bimuvi ate bw'ojjanga bw'oli n'otakeeteekamu oba musiru tootya obakulekawo olina lunaku lina kubeera special tusobola kubeera nga bwe tuli nti okimanyi esi ne bw'oneeteekamu emitwalo 5 ogenda tuuka ku musajja nga ye obwongo bwe bulowooza ewantu awa wamu bino byonna olina omusikiriza waliwo ekyokulya kyotunula nga olina omusikiriza kati kankubulira abasajja batono bw'ogamba nti omutuuseeko oba ng'obugenda laba nga wakulaba ng'oli wali eri wakulaba neeno mukwano
omusajja yenna kasita asembeera omukazi bwati unlike Pauls ebirowoozo byonna era Valentine yen yakubeera waka nani ofe mukyalo yakubeera editinga waka Valentine tukutujuleke tetujja bisobola olinayo omuntu yenna gwalinayo mukwano esi mwegaanire wano mwegaanye sina muntu what went wrong ndi busy abasajja we bali mu Uganda abagenda okuwa byonna byoyagala omwana Bobby yagamba nti byosoma okufuna ate nze byendeese bye bali abagenda kunkwanira ku show sorry munatusonyiwa abalabi baffe naye nga all in all yes Valentine yen manyi Uganda we yatuuka abisobola yakola ki yabiyingira so obumuli mu busabe ababusobola wali abatabusobola so naye si buli omuntu era agenda gaba ekimuli n'ebintu ebyalava ebyo biraba yagenda mpola si yakuloberamu ebintu bya love obeera nagigenda olaba omuntu ng'owulira omwagala watawo ennaku ssatu ng'omutima gwakyusa ddala nga naye banna ninzaayiko ekizibu naye kombe olina ebizibwe olowooza kino olowooza kino kombe wali wadde okyamuukirira agakuddamu okuba esimu ng'ogikwata naye lwaki mutukola ebintu ebyo mutusika eriyo ne mumala n'abasajja babikola mu abasinga esi omanye kubafa abasajja ekitulina tukyamuukirira nnyo the problem we have nti obeerawo nga oli lonely tolina muntu omuntu najja n'ayogera ebigambo byonna bisenka bulungi ofunye omuntu omuntu let me give him a try omanyi ffe bwe tuwulira nga nkukwanye n'okkiriza ate ffe tuwulira bulungi nnyo ate ffe tukyamuukirira n'osinga mwe kubanga bakazi Katonda yabawa ekintu eki temulaga kati obeera omuntu n'omuwa obudde naye ogenda okulaba ng'omuntu kapuleca kakuteekako tokasobola kati ngaffe ayinza okukubira essimu kati naddala nga nabadeetinga abantu abali ebwerwe n'akukubira essimu kuba saawa 4 paka saawa 7 that is abnormal nze sobola kwogera ssimu kuva saawa 4 paka saawa 7 era nange bannaye mba nina mpuli ekinene nnyo okwedda kikakumi omuntu ono naddala kati banabeera mu long distance relationship ye abalaba okumulaga nti omwagala olina kubeera kusimu ssaawa ezo very good obukola nga bikulemye batugambiremunnyonnyole tomunnyonnyole nti bannange byantamye ng'olina kusirika busirisi eganonoonya n'ebyomunyumiza tobirina everyday oyagala mubeerawo nga munyumya biki abeeramu ebi walawo abasajja b'ennaku zino abyogerako tekuli wadde omutwalo senga naba yakwaddeyo emitwalo 10 emisana ogambako omusajja yampadde ekyekumi kye kanjogere naye kati ku bigambo ebyo ate ayagala obeere kusimu ekiro kati ebyo ebituviira ku laavu nogamba manyi esi Valentine eno kambeere waka kati esi kidda nekusaidia yaffe abasajja okimanyi nti obeera muno ne bikuuba sente zikubuze kale ikonomi ogimanyi ye Uganda teyeetaga nnyo okwogerera tugimanyi bulungi obeera nga tolina kati n'otuuka oli naayagala obeere ku simu oyogere toyina budde obwedde oli stressed ebirowoozo bisibye ebirowooza ssente buli kimu kiri ku ssente oli najjambo oyagala omuwa obudde simanya munyumize essaawa 5 mukwano njagala kuwummula omuntu tusobola byogerayo mutusaase oludda kutujja kwogera ku long distance webale nnyo naye nze munaye ziga nze tufaayo nja kubuulira ate awo ondeese tujja baddira olulala wekiri anti abeera Kayz kiri wano ku Satellite Hotel Saasi Kyanja Road wawo hotel rooms ennungi bano abagala okuwummulako waliwo bano abagenda bano banteeka Valentine bateekeka room bunaite buli special room bagenda ziteekamu buli kimu n'obuyimba nga bugamba twala sebo twala wano ku Satellite Hotel then balina Satellite Health Club wali wansi balina gym sauna steam bath ebyo byonna ate kasente akatono osobola okusasula buli lunaku buli wiiki buli mwezi balina parking yard engazi obeera ali mu sauna weeyo kyayokya abamu balaba n'omupiira ng'emmotoka wali wansi bakola ki bajoza kasente nina akatono so ojja wano ku Satellite Hotel Kyanja Kisaasi Road Brian yabadde ku camera ate nga leero tubadde ne Kayz bwe kituukibadde we love you all we meet next time. All right.